All right. Tutandika butansi. It is our family. Iranga bali wamu. Nessa Lopide Great Cinema mpozine Raj Productions za kubanga bakutusa kwa film. Iranga buli jamaga Ronald yakomyeona te. Kasire Johnny Bosco, Kasire JB. Naye tukina kwatumulaba. Nakachwa nakaziwe Edisa naye kulutimbe. Omukazi atawina. Pastor waffe Lopea Lobega Yosefu naye tumulaba. Roswata Albert naye kulutimbe. Nalo yange Farida naye tugenda kuba tumulaba. Pastor wakabe tuliko olunaku olwaleero. Iranga mama n'abawanuka Immaculate tumulaba. Sesimbwa tadde Warani naye kulutimbe. Nava Esther naye tumulengera mu bulambalamba. Iranga omusawo waffe Gita Ronald naye kulutimbe. Iranga Sentongo Damascus naye tumulaba. Saako ne Nakaunde Aisha ensigo etandise okubanga etererera kubanga yafunye obufumbo bwe yeewangulidde. Nanono Wini naye kulutimbe. Saako ne Nanyonjo Teopista naye alabika. Tutandika butansi namala Esther naye tumulaba. Iranga mukafilimu kaffe katugenda mu maaso nako kennyini era gonna wotuninze genda mu maaso n'okutuninga okweraguza kitundu kya 8 kye tutandise. Ku mukutu tovaako tuninga bulungi nnyo awo oba olemera wennyini ku TV yo. Totawana kuyuga wakukyukakyuka kubanga mwana wattu tulina bingi ebyokunyumirwa saako n'okuyiga. Kina Uganda ku ntiko Bubu by Uganda Built Uganda. Era bw'oba olaba bufirimu na Uganda nkusaba obuteekeko nnyesira kubanga tuzannya bibyo byonyumirwa byoyitamu ewammwe eyo byewayitamu banno byebayitamu byetugenda nabyo mu maaso. Land Road akedde 12 yo kyanti wangamba leero kyovolaba ngambi kampitire eddala wano. Muvubuka akasente kampere eddala yamusuubizanga ennaku z'omwezi 7. Land Road azenga 7 nenga bwakakya okuzimba nze yinza okwerabira. Ulira Land Road mbadde manyi weerabidde oli musiru. Nze yazimba ennyumba zange neerabira ani gwe mmanja ne gwe sibanja. Oyagala kunsiruwalirako ankalanye ennaku gwe wazimba kwate ekkubo jayo sente mpankuviire sagala kundeekaanya mulenzi ono mutaamufu tebandeekaanya oli ate gwe omuvubuka omutondeekaanya mutaamufu ayagala sente ze. Gumiikiriza paka nga ennaku z'omwezi 25 oli musiru. Nze we nagenda ku dduka ogula sementi bangumiikiriza. Oluggi lw'okutteko olwo bangumiikiriza. Oli wano osiruwalira mu nnyumba yange faate kuba ove mu nnyumba yange oli muvubuka weebase osiruwala kati nno kankulabule. Essaawa 12 zenkuwadde. Bwe mba nze essaawa 3 ez'okumakya kitegeeza zigenda otuuka essaawa 3 ez'ekiro nga sente zange ozimpadde. Awatali ekyo fuluma nnyumbaani. Weelowooza nti ogenda osibako kikufulu kyo ku nzigi zange olowooza nti enzigi gwazigula. Bemukayidde. Kati nga bavubuka ennaku zino tebakyayagala kukola. Betingi yafuuka betingi, omuyindi yafuuka omuyindi, amatatu gaafuuka amatatu, n'okweyiiya kwafuuka okweyiiya. Kati bwe yadda munda mutuufu yalaba ng'ensi emunyize talina kyakkola. Ayina essimu gy'akuba nga gy'asubiramu obuyambi naye ng'essimu teriiko. Kyava akwata ate asobole okuba ku ssimu endala. Sayidi eno waliyo kana kawala kaakano kato mu myaka bambi kagenda okuba waliwo akuba. Sweetheart. Yes, honey. How are you? Honey, I have an urgent issue here. Honey, come over. Omulenzi yalina girlfriend era ng'ebizibu byonna abitunuliza girlfriend. Mwana gwe jangu sweetheart, nina obuzibu wano
Hurry up, eh? Bambi yanguwa. Sweetheart, I love you. Ne kalavu nako nakateekako. Munnanga I love you, I miss you. Today I miss you nnyo. Kati ayina omwana w'omugagga gwayagala. Bwe yalaba nga bamubanja rent yakubira omwana w'omugagga. Tudda mu maka g'omugagga. Maama yakola sente ze n'amala. Ono mutabani we. Maama gyebaleko. Maama wange omulungi. Manyi abaana bo bayiga. Mulimu omwana asooka n'akuwaanawaana. Naye nga alina kyakwetaaza. Kati akaana kano olwakakubira essimu. Kali kana gikalaga ne kakomawo awaka nako kava mu maka gano gennyini. Mami, I have a situation incorrect to answer. Abazungu. Mami waliwo kye mbadde nkusaba mami. Mami wange omulungi batusabye tuition. Mbadde tagana obutabo buna ate sinabirikavalinga kyokka mbadde nzeetaaga. Kaagala mitwalo 95. Anti brother we yasoose agambye ayagala tuition. Maama yasobola okulinda nze bagenda kungoba. Kumba omulenzi akaliriddemu n'akagamba baka bamugoba mu nnyumba. Kati akaana kana ak'obuwala maama engeri ataasoma nnyo. Omanyi abazadde obugagga tebuva mu kusoma. Maama ayinza okuba nga ye yakuma mu pittu naye nga ssente aziina ezisomesa n'ab'emakerere. Era mukadde kano maama yakagamba kasooka kagumiikirizeeko. Mami okimanya omwana omuwala aseera ne nnyina. Kati mami ono omulenzi asobola okugumiikiriza baaba agumiikiriza. Mami sooka nze. Kati mami yagaa ngenda omulenzi yaba azimpa. Kumbe kazisaba kazikanda kaagala zitwala wa mulenzi. Nabakuliza paka awo. Mulowooza kano akasemba ke kayinza okunnema. Era maama agamba nti engeri gy'abaweeredde paka we bali talina kyalemererwa. Naye abadde ayagala asooka akole ku nsonga z'omutabani oluvannyuma akole ku z'omuwala. Ye Nava Esther Original Names omwana ow'obuwala. Ngenda kuwa tofaayo gakkana. Maama masooka nze. Ono ali wano awulya landiroodi esaazi yamwadde nno zigenderera zituusa omwenda. Era mu baba abalabala mu ssaawa 12 zibamuwadde wabulayo ziizo akanyugirwa ebintu wabweru. Mulimu balandiroodi bemoza ngenda ku poliisi landiroodi amenye ennyumba yange nga bo tebaagala kumanya bwe yali azimba ennyumba teyasooka agenda ku poliisi. Poliisi terina akwadde ttafaali wadde kalangi. Kati ebyemuwooza musimanyi ngenda genda ku poliisi nga landiroodi yatamya ayagala sente z'ennyumba poliisi yazimuzimbira by the way. Abaali awo nga katuuka. Bannaye leero onswaziddwa mukwano okisooka otuulaawo. Agavubuka agakunzi gye gali nga lyo limala funa bizibu ne lijjukira omwana w'omugagga kati liirino likeera kwebaka teriyina mirimu kasali afukwana omwana w'omugagga. Nakukikkiriza. Landiroodi omanyi landiroodi okunyimirirako nanvuma nanswazaswaza ku kyalo baniiba bonna ne bavaayo. Olira akatambi. Magi nenswala nenswaluka. Bannange omusajja aswaza nze omanyi bwannyombeseza baneiba kumbe teri neibade n'omu awulidde. Mande ng'akikola gwe beibe. Nga gwe gwaswaza beibe. Omusajja yeeyita kyaluza muno wimba yazimba nnyo. Nange simanyi namugambye nino nemugamba bulijjo nkuwa ssente niye obusenesene bw'ommanja bwaki omusajja nga answazizza. Akubanja bumeka? Kano akalinga ttooyi. Omwana omuwala akyogera kubanga ewaabwe bagagga bavundu naye omuvubuka kirabika yala. Juzi nakuwa bukadde 3 wabukozesa ki beibe? Anti omanyi internet anti ogenda ogirabo tinofokasinga ku zabirita ogirabo oti beti baby
sente omusajja nakuŋŋamba ku luli nti akubanja nenkuwa obukadde busatu nga amusasule mwaka mulamba anti kati omanyewe nazikwata ate maama mukyalo yali mulwadde ate nga munnaye basaba sente ate nga zinakulama olaba nenziwereza maama mukyalo kati bwendo nenzibanga landlord simusasudde apalapalanyanga bwowulira bambi baby sooka onyambe mu kino musajja agenda kunsula wabweru ddala boyfriend wonze nze nabansula wabweru tekisoboka naawe kabeibe nze wendi abannange anaba bagagga banyuma laba nno kubaletedde sente nasooka amukwasa nasooka amukwasa we 7 landlord ambanja 25 kwata nze munnaye saagala gusajja gukumanyiire gwere eddala emyezi 2 n'ogujja mu maaso Sikulu nosasula 2 sala akakuddemu kakuyombesa leno endalo zikweseeko olira omwana w'omugagga bannange yamugamba ku luno sasulira ddagana 5,16 saagala musajja addemu kuswaza musasule tubiveeko ebyo bebi nzitwalayo musajja akedde wano ng'ayombi firimu egenda mu maaso kakati ng'omanyi omugagga ayinamu yoono kyava akwata essimu kati ayinamu bamuwadde 7 landlord abanja 25 yakubira landlord gwe musiru gwe nno obusente bwo olira okuduula nomanjirira obusente mubitwala 25 bukime oluwa oli ku mulimu ovaayo dimbukuyi gasiya saagala bammanja basitadde kumbe yala ekimubeezaawo mwana wa mugagga kalina aba ali awo osimuse munnange akasente wakateeka ayagala amanye nti kavaayo si byakuwaayo kasente ate abalaba keyagaliremu mwana w'omugagga ono saaviisi bamaani bagimukolako bulungi nnyo obulamu buddamu omusayi ne gutambula anti owulira era nga ndowooza akadde ke kano omwana w'omugagga asiibula kasita obulamu buli kimu kyonna kyatambudde bulungi infact saagala kumala omanyi gyenkoma okumala eddakiika eziwere 10 nga sirinaawe mbanga atannabaako kyenaakoze olira laava eyo naawe okimanyi mami mukambwe bakayita Nava Esther Original MZ mami mukambwe ndeka akasa nsobodde okujja tofaayo ate oluusi antekako kibulaza kikoddomi kyo bane nga kindabiza wonna wendaze ne kasanfu n'akaseera nga nzija nja kujja ku weekend nja kulimba mami nti waliyo game eri ku ssomero ya netball bane nzija bane tuzanye ku kapiira nange laava eri wano mbone wamayo eddakiika 10 nga tamulabyeko awulira emmeme emusinduukirira naye nga nze nsubira zimala kujja ssente n'asobola okubanga emmeme emusinduukirira kale bwati omwana w'omugagga yasalawo okwetegeka asobole okuba nga yeeyongerayo tugenda mu maaso mpalampa kitundu kya 8 okweraguza tudda ku bosi nanyini emizigo bannanga abantu tukolanga tulye ku ssente abiri gange 5 bava ku zinsimba omugagga ali wano alaba akawunti ejjudde ssente n'omwezi ogujja baleete hello
obuyise na busente. Omugagga aba ali awo omuvubuka ng'ajja amuddamu owaaye ssebo naggamba eno n'obusente bwo obuyise busente kale Nandi twazi. Nne twazimba wezo sente tubagamba muve mu mizigo mwesiba mu mizigo tubagamba mugende wabukanya abafunire poloti muddawo musiruwala gwe kuba kubika simu 0754399496 nga weefunira poloti okuva ku miliyoni emu kitundu okitegeera waliwo neyo obukadde obunanga yakyapa 5 ku 10 anange atufune sente ate tugaggawale tweyongere ate kiki mwami waliwo bemmanja abalala basasudde kati waliwo kana akavubuka katera okunsumbuwa naye olufunye ku kasente kangamba mungende nkimu obusente bwange kati omugagga nanyini mizigo kyoya William awaka yalinawo kiwala kye nga mukazi we tannaba kunoba ki yamulekera ekyana nakyo kyafaanana mama waakyo mama waakyo yanoba gwe kyafaanana kii kino wano kirina eddadi kati bakiretedde maama muto bino byo mwabisoma waayi mwabagenda mu kyomusanvu bino mwabigira saagala okitunule otunuza essimu yange weeri ebintu osobola binoonyezako okola ebibuzo bya P7 ng'obikola bulungi owulidde bintu byonna bibaako bino byonna ku ebiri omugagga wa masaali nnyo tayagala kumanya yakola sente kati kaazirye kasolengera ensiisira ng'omanya tugenze w'omusawo bamusejjita Ronald Ojonems waliwo akabaluka ye buli kaseera aba n'obubaluka kati akubidde omusawo mulala owaaye diruka ennyini yanguwako tulina kaddiiru akaakabi ak'omutawaana namaze okubasawula nenkola buli kimu kyonna kisigalidde kuwanga migundi gyabwe nsooka nkubuulira mukatini osooka ojje kakati nga gwakubidde yaneetaaza okuba nga ajja balabe engeri gye bakikwasaganyaamu sooka ojje mangu nga muwanga tonnaba kumulaba osooka ojje mangu yamuyita mu bwangu kuba kano kaddiiru kaleese abanene okuva mu Kampala kati kayagala okuba nga akwasaganya yanguwa tulabe anna obusawo bunyuma yabeesunga nejjajja ono twamulaba lwa akaseera yatuuka talina bakasitoma n'ateekamu awo egundi n'ayita bajjajja mukasa lubowa baani bajje basobole okuba nga baleeta abateeja kati abateeja nga maze okujja bano yaleeta bagagga waliwo famire eyagala okutuuza lubaaliwa wuliriza awantu wano bulungi nnyo naye ate nze ndi bwa misambu ate bali balubaali kankati kyetugenda okukola tusobole okuba nga tukwasaganya akasente ate kawerawerako naye wabagambye sente mmeka nabadde mbasabyeoko emitwalo 7 mu 7 labono ezo nazo sente nina ebirala bye nasabiddeko owuliriza nasabye nti namba otubadde ogitonza olowooza evaamu mmeka ente emubiri tokimanyi nti nasabiddeko n'embuzi embuzi 2 wamma kituufu n'enkoko namba oba tuwuuse essupu kakati nze mbadde ngamba mbakowoole bajje okiwulira tusobole okubeera nga tuggusa ensonga eyo ate bafune kye beetaaga kinnyini ekyo kituufu era bw'atyo jjajja ono gita Ronald ye wa misambwa kakati ate bali bampewo eza bajjajja mukasa era ng'ayina omusawo gwe yeesiga ono gwakolagana naye akola ku mpewo ezo baagala kuwanga mu mandwa zaabwe era bw'atyo amutegeezanga mugamba nti bano balina ku kasente akajja otuyambira ddala obulungi era ndowooza mbakowoole sobole okuba nga tuggire mu mandwa tuzikire bulungi nnyo obw'ekiro waliwo eyatuuka n'ajja kunkona ye Mukalandi Road azze w'omupangisa
mukyala landlord ate buno obwekiro ssaawa 3 oyagala ki? Kakati landlord atumyeeko. Mune landlord abadde antumye ssente. Landlord mukyala gwe yatuma engeri gye yamukwasa emizigo gyonna. Ebintu byeyakoze taddamu bambi kubikola. Bannanga omwavu afuguma ng'alina ku kasente. Ono ne ssente z'alina mukazi azimuwa naye ali ku landlord anyoomoola. Nkwegedde gamba bbaawo era lwakuba nti bbaawo naye muŋŋambire okummanyira okujjanga okunkokono okuba mmanja akeeza akamu alowooza buno bwe buyumba bwokka noba n'obuyumba bwe yazimbazimba kati ne gwagamba ono malaaya laba amaaso gy'agateeka muka landlord kitiibwa kyayina naye ffenna tumumanyi yali kibaafu gye yava ku kyalo era nga ye ne nnyina benda ku basajja be bamu. Kati landlord tamanyi kiki yaleeta mu maka ge, kumbe yaleeta ekibwakulo. Toli muto. Omukyala amaaso gy'agatunuzza enze naawe. Tukiveeko ekyo. Kale kankuleeta ensente zammwe naye onyamba n'omugamba kubanga nze waliwo ebintu byesaagala. Sente ze mba wakuzimu naye akantu akatono bwe katono afuguma olufuguma olwafunye ku ssente tudda mu kyalo. Waliwo ki? Omusajja ono gwe mwaleese n'omusayi gwe mulabiro gw'amazzi gafuuse gagula amajini ayagala kubatta mwenna bamaleyo. Oŋŋamba otya nti empewo ziganya okujja ku ssente zange zonna ze nakuwa? Kati nno omusawo aleesa amawulire amakyamu empewo zikyaganya okujja olw'ensonga waliwo bye baatabudde ebikyamu waliwo gwe bayingizaawo akyagobya empewo. Ng'ate mu lunyininyini mwe mwagaleeta oluganda wammwe mmwe mwennyini abanditira ebisiraani wano mwayita muganda wammwe ayina ebisiraani owulira. Kati jjajja tukoze tutya esooke tulinde esente nga tutaddemu nnyingi kati ndi empewo ziganya okujja kati nze nzikolera eki empewo zammwe nze ndiwo okuzikoola. tetulina okukola mukiwulira kubanga tukwata amajini gano olumala okugakwata luli baakwata kiteega leero jjajja agamba kukwata majini nga tuddamu nga tutuula buto tuyite lubaale era banamala okukwata amajini nga batuula buto bakuba engalabi bayite lubaale enfudde enzi. Dongolo yawulira nga takyabitegeera olutambi luwambuyeemu ogendewo omusawo ng'ensonga ekututte ntono nnyo naye omusawo agaziya fayiro neefuuka ey'olunyiriri neeva mu lunyiriri neefuuka ey'empapula neeva mu mpapula neefuuka ey'ebitabo. Ekyabaleeta kusamira kugira lubaale lwabwe kumutuuza naye mulimu ebiteega mulimu amajini mulimu n'emisambwa. Basooka kukwata biteega 3,000,000 ne bakwata emisambwa bwamalayo bukadde nga 5. Kakati omusawo abagamba kati beetaaga okukwata amajini basooke batuuze empewo. Firimu egenda mu maaso. Kakati nno waliwo yakoowola omusawo saidi eno emmanju w'essabo. Ye mulamu w'ekika kino. Era ye ayagala lubaale akwate baawi yaani yaluwa Omunene omuwanvu omunene omuwanvu atali wa lubuto omumpi jjajja oyagala lubaale akwate bbaawo omunene omuwanvu nti ye naye nga taliiko yadde akantu konna jjajja yatunulira bbaawo ono nga taliiko wadde empewo. Jjajja weeyagala ki kyonna nja kikuwa singa nakikola onankolera ki?
kyoyagala kyengenda okuwa kyosaba kyengenda okuwa. Wulira abakazi, olabye abakazi bagenda mu masabo kati wuuno agamba jjajja gwe kyonna kyoyagala kyenkuwa gwe Kasalubala abe atula ku bba wange otutte mukazi wo mu ssabo ate jjajja agenda okulaba nga mukazi wo mbooko n'alaba nga kyayagala si kirala wabula sobola kwekyusa buli kimu nakiika kasita amukwata kasita amulinnya ku mutwe we ppa naaba nga yagenda obbakulira bonna. kale era bw'atyo omukyalo ono yasalawo yeewaddeyo wa jjajja. Jjajja gwamanyi byonna mbikuwadde njagala Lubala akwate bba wange tudda kakati ate ne Magezi Ronald naye agamba yagala Lubaale akwate ye firimu yiino oyagala Lubala alinyego ku mutwe akutuule ku mutwe antuule ku mutwe gwe yagala yakutule ku mutwe okugogoka eyejjajja kyalimu ejjini ajabyo kyoko biveeko tusoke tumunoonye atule kasaaterera ku mutwe gwange jjajja buli kintu kyonna kino ogenda kukifuna ogenda kufunyayo ki musikula yenayina gyendiza ebbali zimutuuze ku mutwe oyagala ki onasobola okufuna obukadde obusatu jjajja bamusaba obukadde obusatu n'ayitaba ono gwolaba n'emitwalo 10 tagikwatangako jjajja naawe nze yakuleetera bali bonna bakasitoma jjajja bwo tayagala kunteka Lubale ku mutwe bali bonna nsobola bataanula ne babivaamu n'otafuna wadde 10. Wulira amusawo omuganda ono akola kituufu naye obuzibu obuliwo kati buli omu yeeyagaliza nekijja nekituuka ekiseera okubanga omusawo atabuddwa kubanga mulamu wa Magezi Ronald yasoose okujja nga yagala Lubaale atuule ku mutwe gwa bbaawe kakati ate ne Magezi naye ayagala Lubaale atuule ku mutwe gwe Lubaale ab'omu atula ku mutwe gumu empewo zirina ttula ku muntu omu naye kati abo babiri abeeyagaliza empewo biggwerawa onono gwe baasindika mu kibuga okukima mwannyina alabika naye ekibuga kimunyumidde. Omuntu obeera mu kyalo n'osika enkumbi tolina kyofuna omusana gwaka kati yajja ewamuko ne bamubuuza ki kyonaalya uno yenna ettama litasobola okunyirira ekifuba takyasiba ng'ava wano yajja enviiri tasanirira kati akaviri kanyirira atansana kulootera mu nnyumba z'abakoddomi be ng'omugamba mbu anaavaawo bwe yaloose omuti nga kuliko ebibala mutaba obulamu bwo okuva na leero tebukyusiddwa okuyitibwa okw'amaanyi ate gaba okutya oyinza okuba maaso ga Mukama bimuweereza obw'amaanyi naate ebibala byabadde nga baba mukujjukira obulungi ate nga 12 omanyi bw'ogenda bulyambwa naawe olyambwa kati bw'obeera mu maka ng'omanyi ga pasita sisitawo yakkiriza nnyo mu Yesu naawe olina okujja mu famire eyo baleme kugamba nti genda otuwakanya okimanyi ng'oliko obuweereza obw'amaanyi mwannyinazi bannange omanyi ng'oyolekeddwa mbeera ziri z'obaddemu ezo n'otwala okukkiriza ne weekuumira mu kubeera kwa Mukama n'ogoberera ebyo byonna omwoyo omutukuvu byakuluŋŋamya okukola okimanyi oyinza okuba n'omusumba tomanya olira bwawaana mwannyina mbumannyina yandiba nga agenda kuba musumba kubanga okulabikibwa kwe yabirekiddwa ate okwo kw'amaanyi nnyo ansabe bannaye neebaze Katonda Mukama nkwebaza olwa mwannyinaze ono webale Katonda ow'amaanyi webale Katonda omusokomu webale Kabaka w'Abakabaka olwa muganda wange Mukama gw'ate oba muko ayagala nnyo abantu abaagala Yesu kati lwaki yetaloota n'afuna ekibikkirirwa ekyo tudda mu kyalo
kati jajja nze gwolaba guno okubukyanga tujja wano sente zewakalya zewakanywamu zonna zivudde wange kati jajja kyenkusaba njagala Lubaale atule ku nze ono wakusatu Lubaale atula ku muntu omu jajja asobeddwa abantu bano yadde agabakolera kituufu yensonga lwaki ye iwadde yeemanyi nti wa misambwa yayise omuntu omutuufu amanyi ku bya Lubaale ku by'empewo ez'ekika asobola okukolera abantu bano ekikolwa kye baagala kyennyini Lubaale bamutuuze Lubaale waabwe naye omululu omungi abantu bano gwe bayina abazze buli omu yeeyagaliza kati jajja waliwo yasoose n'amugamba ayagala Lubaale atule ku bbaawe omukulu najja omukulu ow'ekika oba Ddongolo najja agamba jajja naye ayagala Lubaale kati ate n'omwana ow'obuwala omukulu naye ayagala Lubaale atule ku mutwe gwe Lubaale atula ku mutwe gumu jajja asobeddwa bemuwoozaamu abasawo tebakola kumbe mirulu gyammwe era nga bamugamba jajja okimanyi Lubaale ayinza okulonda omulala naye njagala omuteeke ku nze nja kuwa obukadde 5 gwofunye Lubaale kati biidi ya Lubaale bannanga abantu bagula kati bano bagula Lubaale omu bamugamba $3 n'agamba jajja ngenda kubakutanulira bonna baleme kuwadde 10 njagala oteeke Lubaale zibanakuwaza ezo zenkusasula ate omulala n'awaayo omubiri gwe na kyonna kyayagala agenda kiwa jajja kasaamuteeka ku bbaawe ono omugagga yamugambe jajja oba oyagala obukadde 5 ngenda bukuwa kashi kasa Lubaale atuula ku nze firimu yiino nze obadde nzijira ng'enviiri zimba ku mutwe nze njagala mbeere bagumu kati laba ono waafaanana mbwobedda mukulu waabwe Lubaale amujjira ne bakubye engalabi ng'enviiri zimuva ku mutwe awulira Lubaale yoyo amulinnye agambye enviiri zadde zimuva ku mutwe ne zidda sisita towulira agambye enviiri zadde zimuva ku mutwe ne zidda mu ntumbwe kati ate Lubaale enviiri ziva zikya ku mutwe ne zidda mu ntumbwe kati waliwo sisita yetekedde Lubaale n'enviiri zayambadde za misambwa oli mufere ogambe tewabikoze Lubaale wajoba otegeera ng'akulinnya kozikulinnya gambe nawulidde wewegendere Naluyange Farida original names Lubaale tasobola kujja ku Lubaale tasobola kujja gy'oli kubanga akyogera akikakasa omusawo yamuguze $5,000,000 kati ate noono naye ayogera akikakasa nti Lubaale alina ttula ku ye kubanga yagambye omusawo agenda kubyonoona bw'aga n'omutuuza Lubaale ku mutwe agenda bano bonna abacyankalanye baleme kuddayo kuwa musawo wadde 10 kati okwowana kuli wano mwanyiina azaaliyeti gwe Lubaale wo ng'akimayo ki nga lwaki talinnya kunze ate nze abakulira monna mwenyini mwakoze ensobi mukuba engoma mugayaala mukyamuse mulinga abakubekube mubakubye engoma nga bagayaala Lubaale kyava tazize supiidi abo abatendeka baba balese tebamanyi kunoonya Lubaale tulina onoonya abatendeka kati kiki bakoze kyekituufu ngoma tebakubye bubi ejimba badde bayimba kakati ekisinga okunyoluma Naluyange Farida ye akimanyi Lubaale alina kubeera ku yakoze n'enviiri nga zifaanana za Lubaale nga gwoddaawo kati ate gwe ow'ekiwalaata talina wadde kyoyina ng'ogamba mbu Lubaale wamuwudde ng'akusaasana enviiri zikuva ku mutwe nga toyinaako na kaviiri wadde n'akamu zaavudde wawulira musirike aninnya ayayaya uno alinnya bajajja tubasanyukidde babasirika twala eri Lubaale waawo oyo bajajja mbawulira mutudde ku mutwe babakutuulako batya sirika Lubaale gwe mpita sisita nawe sirika bayite Lubaale uno ali kubaaba oyo alimba wulira mukasa yoona akasiza ulira bajajja mbasanyukidde nga bajjawa tolimba oli mufere Abooluganda batandise okubanga beerumaŋŋana buli omu ayagala Lubaale abeere wuwe tugenda mu maaso tuli mu kyalo still era nga tugenda mu maaso ne kafimu akayitibwa okweraguza mu kadde kano kennyininyini maama aba yeebase
agenda okulaba omwana gwe yatuma mu kibuga okweta mwannyina ate omwana aze yekka naye weewaawo olaba alese kasabbuuni sige kafuuka akazibu omugaati maama bamwetedde ne bulubulu bandi ne soda kino ekyalo kinaasenguka mwana leeta eno leeta ntikkule soda bamunywa ku krisimansi omwana alese pakiti 2 namba bamuyise katushabe rabina original nagambe tuli kuba superstar bokka bebakuzanyira kafirimu kano ka butondotondo a Ugandan fishery era nga kagenda mu maaso mpolampola nagambe wonna wooteze wano wennyini tovaako tukyagenda mu maaso n'okuweereza mbobe ebiroto byo tabirimu era yanazibwako omusali gwayo oyo mwana asazeewo okufanga ddala maama yatuma omwana ono ow'obulenzi aleete omwana ow'obuwala naye omwana ow'obuwala ate bino oleese bya kibayibuli maama nalabikiddwa era ngenda fuuka musumba musumba omuki omusumba omwana bamusindise wa pasita omwana akomyewo na bayibuli wulira abaana bange mwagala kufa kugwawo njagala batwala mu ssabo mwagala musimanyi musumba simanyi biki nga basumbawa bulokole musiruwala bayibuli kwata eri n'ebintu byo bitwale mama azze n'ebyokulya sijja kubirya paka ng'omwana azze nina omutwala mu ssabo naye gwayagala otwala mu ssabo mukapasita mulamba sente zo tasobola zikane zavudde w'obulokole naye obulokole tayagala owaaye ng'olokoka ki nakuzaalira mu bulokole ng'onaaziddwa omusayi guluwo ogwo naabe tugulabe bwe yatufiiririra oli yeefira bye ng'afiiririra gwe kakati mu Kalandi Road engeri gye bamukwasiza abapangisa bonna yatandise okujja omupangisa ono agenda otuuka omupangisa ono nga waliwo obugatto obuli awo ku mabbali agenda okuwulira ekiri munda ng'ekiri munda annange jjukira ono oba alina kasiirizo oba ki kyonna baamuleese mu maka omusajja n'amuwa buli kimu n'amuwa n'okuba nga abapangisa bonna yabasolooza naye kati ku bapangisa kwatandise okwagala ate ayende nabagamba era kino nsiba kibagamba nti buli woolibeera omuzadde omukyamu n'abaana bo oba basizeemu ensigo enkyamu soka otunulire ewuwa omwana ono gye yava amaka ge yavaamu nyina ebikolwa byakola ku kyalo kati osuubira omuwala agenda kuba akola atya tudde wa maama katushabe rabbina nosiriwazza nkuyita mbu yesu nze yesu ankwatirako wa omusazeewo okufa nga ndaba baana mmwe mwenna nze nfe nga mmese nga ataazaala oba amanyi wayoka ku mabeere gange wadde dakiika 2 ng'oli wano okuva e Kampala paka mu kyalo dakiika 2 n'essimu n'agijjako yesu akola wange ekyalo kino kiriko abantu bangi era nga buli omu ayina ebizibu bye ebimutambuza mpola mpola bwe tudda ku Latifa Nakato Latifa agenda mu maaso ono gwolaba oba ali lubuto kubanga buli kadde anoga ddagala ate akwata wanoze n'amanya nti wano nalogawo ku luli nalekawo kaka n'akula wayita ennaku 5 nadda alina n'ensawo mwatereka eddagala tomuyita mulogo ddagala niyakwata ennyo azingazinga ebbombo laba n'ekyogo mbadde nkerese n'akikwata Nyagato oba Nakato Latifa original names kakati ku kyalo kino kwe kuli ne pasita bano abatambula abazi bayibuli abagenda nga bawa ekigambo kya Katonda
Yesu abaagala. Haleluya. Mudde eri Yesu. Yesu abayita, yanaazibwa n'omusaayi n'atufiiririra. Mbu Yesu yatufiiririra oba lwaki tukyafa ng'ate yatufiiririra. Yesu yakunaaza omusaayi, omusaayi omutukuvu. Naye bw'agenda okunaaba anaaba amazzi. Kyokka Yesu yamunaaza musaayi. Tugenda mu maaso. Nalutaaya Latifa Nakato ajja anoga kana akantu nakalekawo kakuze nako naakanoga. Ajja asalinkiriza mpola mpola. Olaba mukazi noga mukazi aliko hips kumbe mujjudde eddagala. Ensawo mwateeka amalagala. Wuuyo alina obufofu bwayingira nga bulinga masabo. Oba naye mukongozi nze naawe. Basipasita bonna tubaleese olunaku olwaleero era nga tulaba kweraguza ye firimu yaffe egenda mu maaso. Kakati ajja atambula mukazi ono munozi wa ddagala nnyo. Naye ng'olugendo lwakutte lwe lumu n'olulimu pasita agenda ayita Yesu era ng'akoola abantu bajje ewa Yesu. Abantu baba n'ebizibu byabwe. Kisinza Yesu yabafiirira mu ngeri ki nga bo bakyabonaabona. Yesu yatubonaabonera n'atufiiririra. Ng'afiiririra ani? Owaayi Yesu ng'afiiririra ani? Sembera ombuli gwe Yesu akulaba akwagala akumanya onoga eddagala. Ennoga ki? Sitaani agwe fire. Ugwe olabika oli misambwa gwe muvubuka. Ogambye ndiki? Bayibuli agirese. Firimu yino wano dusinkane mu kitundu eky'omwenda. Pasita Bayibuli yagyerabira ne Yesu n'amwerabira ate yabafiirira. Ne bamukuba emigo akenda mu olwenda mweka. Bayibuli agyerabidde. Tubaagala nnyo mwenna.